Uganda oli yagamba nti we wantu awali ebyewuunyisa nga tebiri walala wonna. Okeera ku makya n'ovumbula amafuta n'ogamba nti amafuta gano gagenda tutaasa. Omuntu y'omu avumbudde amafuta n'otandika okukola emmotoka nga z'amasannyalaze. Who is fighting who? N'ovaayo minisita Mulamba gwe okero olyemu n'ogamba nti omuntu yenna bw'agenda ebweru nga Kadama gavumenti ya Uganda temuvunaanyizibwako. Tewannayita na myezi 6 ne mugamba nti buli musaala gwa Kadama ate guyitemu Nssf, musaleko sente za Nssf. You people, oyinza otya okukama ente gy'otawadde biwata? Yabafu olusuku lw'otalimidde lw'otatemedde olusuubi lw'otyo duyunjaamu ettooke. Bannange, mwe mwagala kufuuka bankaabira mu bikire? Abaana beeyiiya ne beepanga ne bagenda ebweru, babonyeebonye, bafa, battibwa, gavumenti tevuddeyo kubayamba. Akasente babawa katono, ate mu kutulugunyizibwa bwe kaba kajja ne kasalibwako emisolo, ate kati era ziyitemu Nssf, omwana afuna emitwalo 9 ne gituuka emitwalo 7-6. Kati ate mutemeko Nssf. Abafu bagenda kukolerera ani? Oyinza okugamba naye gwe atali Kadama lwaki ofuddeyo? Ninayo bakazi bange bakadama, ninayo bawala bange bakadama, abaana bange bakadama, baganda bange bakadama, ne ba business partners bange bakadama. Nze ntunda ttaka. Percentage ennene etugulako ettaka mu Uganda kati fengako epijje be bakadama. Kati buli lw'obanyigiriza ng'oyagala okubabba oba ompisa bubi, gwolooza tebalina baŋŋanda basobola kubaterekera Sentezabwe. Wakola banks ez'enjawulo n'ogamba nti ezo banka, waliwo banka esobola okutereka sente z'omuntu for fixed deposit. Byavaawo ebyo? Omwana asobola okuteeka akasente ke mu ttaka n'akasanga byaddawa? Tebiriiwo. Fe abamu tubadde mu midiya nga omusaala ku kameseji k'omusaala tekannajja, aka Nssf tekasooka. Ndwaza abaana bange ne balwala mwakampaayo mmeka? Bakitaffe bakoze mu Nssf bakaddiye bagenda kufa. Sente ya Nssf n'okugifuna owoza mpoze nga ya musango. You put in money to get your money that they took from you. You pay money to get your money. What is this? Nssf kuluna yayese ekirowoozo ekyo kiggalewo mangu, kiveeko mangu. Nze bampita Kimuli Godfrey Magunda, director KPJ Dream Goals Consult Limited. Fe tutunda ttaka era kino tujja naffe kusimba amannyo ku kino. Wamma gwe nkubuulira Kadama ali eyampuliriza, toteeka sente z'omu Nssf, jangu mu KPJ kwata akakadde kamu, otandike n'akakadde kamu okatuwe, otandika okusevinga emitwalo 7.5 buli mwezi okumala emyezi 4, ofune puloti essemuto ya kyapa ya bukadde 4, okobewo ng'olina ky'olina. Nssf oli kaddiwa ddi? Olizikozesa ddi? Kwata akakadde kamu mu emitwalo 3 tukuguze ew'obulenzi obukadde 4 n'ekitundu, okwata kamu 3 n'osasula 69 buli mwezi okumala emyezi 5. Fe tusangibwa wano Kawempe ku Nnira. Ndi ku ssimu 0700 34 10 ne 0757 62 92 95. Jangu invest your money mutaka. Invest your money mutaka. Obugagga buli mutaka, tebuli mu Nssf. Batulinde mu bitongole byabwe nga batukozesa mu gavumenti. Batumma emirimu, bakumma omulimu nga wasoma obusomesa, wasoma obwa dokita, wasoma ne batakuwa mulimu. Ne weeyiya n'ogenda ebweru era bakulondoddeyo baagala okuzirira mu Nssf.
zireete mu kepiki tukuguze ettaka olime byolima obigaguze olunde byolunda obigaguze ozimbe ennyumba yo ebeereremu obeere bulungi ffe kati tukaddiye ebiwalata bibi n'envitirize firiza Nssf tutuziraba naye nga kekasooka ka your Nssf account has been credited with ayogera birungi byerere twaze kwogereza Bang 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 bang. Carry on the music. Next on the pad. Wano mu KPJ Dream Goals. batuyita KPJ Dream Goals Consult Limited. Tusangibwa wano Kawempe okuliraana office za Ddala. Tuli ku simu kansoke nzikuwe kubanga zigenda kugasa 0700 3 10 3 ne 0757 62 92 95. Mukwano gwange andaba omulungi tutunda ttaka ate nga lya byapa. Kati olwaleero tusosootodde estate yaffe empya Amakula. Estate eno esangibwa wano Essemuto. Semuto we bayita Kabeere. Semuto we bayita Eka. So wano wetuli tukusosootoledde estate yaffe Amakula tugiyita Semuto. Semuto kwata Bombo Road bw'otuuka Matugga kwata ekkubo erya kkono baliyita Semuto Kapeeka. Then ojja kuyita Kapeeka ku roundabout bayita Kanyanda jangu otuuke mu katawuni ke Semuto. Then ojja kuvugako kilometers 2 zokka ojje mu kaalo kano ke bayita Kabeere. We tukuteeredde estate eno gye tuyise KPJ Semuto Kabeere estate. Wano osobola okuzimba amayumba ag'abapangisa kuba siwala ne Semuto town. Osobola okukolerawo gye tuyita country home, amakaago ag'omulembe ng'ate olimirako era nga olundirako. For example, neighbor waffe wano alundirawo, akolerawo emmere y'ente, akola ebintu bingi nnyo. So n'olwekyo nkwegayiridde gwe kwata obukadde buna bwokka buna ojje tukuguze ploti wano 5 ku 100. Naye ogenda kugisasula otya? Tukiriziganyiza ng'osobola okisasula mu ngeri ennyangu ennyo installment oba gye tuyita easy payment plan. Ogenda kukola bwoti ojja kukwata akakadde kamu kokka, then bw'omala okukaleeta tugiyise save to own land promotion. Leeta akakadde kamu, then tandika okuleeta emitwalo 75 buli mwezi okumala emyezi 5. Ojja kuba oli mu bukadde buna, naye nga ne bw'oba osobola okusasula cash tetugaana. Ate yiika cash ojja gigula obukadde 25. Then 32 kibanja akola tukuwa emyezi 3. Jangu wano Kawempe okulinaala ofisi za Ddala otusisinkane. So Semuto ttaka ddungi nnyo nga bw'oliraba libaddemu kasooli babadde balimirawo kutuuka na kuzimba kutuuka na kulima. Ekitegedde amasannyalaze n'amazzi weebiri. Naye ng'ate wano wokka si we tulina ettaka. Tulina ettaka Ebusunju Sekanyonyi, Ebusunju Vunamba obukadde 3.5 farmland. Tulina ettaka Ebusunju Town Council obukadde 5.5. Tulina ettaka ew'obulenzi save to own land ey'obulenzi obukadde 4.5 osasula kamu 3, then emitwalo 75 buli mwezi okumala emyezi 5. Tulina ettaka Emanyangwa obukadde 6 Gayaza Road
gayaza gita okulingana ho mistari ni bukadde 35 gayaza kiwenda 25 zirobo bukadde 12 mukono kabimbi obukadde buli mukaga n'ekitundu bwokka tulina ettaka ekibibi obukadde 10 so buli muntu osobola okubaako newoogwa wano ekajjansi tulina obukadde 45 kajjansi nakigalala so jangu tutuukirire ku 0700 34 10 ne 0757 62 92 95 nze Kimuli Godfrey Magunda mutabani wa Bentino Magunda ebuwenda buddu bukomansimbi mukwano gwange ettaka lino nga bwolira lengera akataka obukadde buna bwokka bwe buti ate nga ku bukadde buna osobola okutandika n'akakadde kamu kokka n'ogamba nti togule wano ttaka so KPJ Dream Goals Consult Limited omukisa tugukuwadde estate yaffe eno eriraanye Kapeeka Industrial Park awakolerwa amategula awakolerwa ebintu bingi so n'olwekyo lwaki tojja n'oliraana abagagga abali mu kitundu gwe 5 ku 10 kati bw'obanga ovudde mu katawuni k'Essemuto oluguudo luno nga bw'olulaba bwe luti lwe lukuleeta oluguudo luno lw'olaba lwe lukuleeta wano wennyini oba otuuse ku ttaka lyaffe lye tuyita Ssemuto Kabeere Estate amasannyalaze ogalaba gali ku 3 phase jjukira nagambye dda nti tuliraanye Ssemuto Industrial Park kati ekiri eno bugagga bwokka jangu ozuule obugagga jangu olinaane industries naawe zisobola okukusamukirako n'obaako ka industry kokola laba ensi bwefaanana ekyalo bwe kitudde obulungi so n'olwekyo mukwano gwange lwaki tukwata bukadde buna n'ekitundu n'ojja ne tukuguza wano ettaka 5 ku 10 nze ndowooza nti kino okisobola okutandika n'akakadde kamu ate oluvannyuma n'okwata emitwalo gyo 75 gyokka. Sound it. Bang, 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 bang. Carry on the music. Next on the back. What you feel?